Amanyabo? The G-wyn, the incredible, the number one, the king of West, you can see around the Capitano. We are talking about the Bujingo Ayimiliiza we are supporting the government for Chakavi. It's a great chance to be again. Tugenda maaso mu ggwanga ebibuzo bingi naye nga ansa ntono ku bintu ebize mu ggwanga lyaffe kuba ffenna kitukwatako actually waliwo ebintu byetuze nga twebuuza naye ng'oluusi we don't know how we can end kubanga ffenna kiswate kitukwatako. I want to send my condolence message to the family of Muhumuza Richard. We wish you a well-response so that may your soul rest in peace. Ate n'ekirala kyetwebuuza kati mu bintu ebiri mu ggwanga lyaffe twebuuza yuko how long will it keep us in suspense kubanga tusobeddwa tumanyi kiki ebirina okukola. Tobalaba nze ku myaka gyange tennanyumirwa nnyo ebintu ebyaliwo edda oba mu nnyimba ez'abantu abakadde ze baayimbanga waliwo omuyimba gwe bayita basudi yayimba oluyimba basudi leya luli mu lekisa yamaanyi nnyo ffenna tukwatako kubanga kati bwe tugenze nga tutunula ebintu ebibawutira bwe tukaddaladala uganda gye tulimu ebyo gye bayita basudi leya bintu ebintu eno yensi egenze ng'etuba tumanyi kituufu kyakukola whereby assassination esusse eggwanga lyaffe abantu bangi kati bafa masasi naddala abantu abanene abalina omugaso mu ggwanga lyaffe bonna baaze bafa kibatula bafa byasi bafa masasi. We don't know oba njogere nti wano uganda tumanyi omugaso gw'emmundu bakati kisuse buli omu atidde banange bekikwatako saba beeko kyemukola muleme okubeera nga mutugamba nti uganda ebyokwerinda binyweku uganda twafuuka abakugu mu byokwerinda naye nga tebina kyebitutaasa abantu bafa byasi bulijjo access yafa masasi Katumba yawana yamanyi nti katonda mulamu oyeka yakkiriza namanya nti katonda mulamu kuba yamanyise yayitamu ate n'ekirala bwekiba nti ebibuuzo bingi bize nga bye byebuuza wano ku kyekyabaddeho boogera ku musumba Bujingo tebamukubye ebyasi yeyasembodegadi we bintu bingi ng'ebyo naye nze Bible egamba nti nothing is hidden that will not be revealed, and there is nothing that whatever you say in dark will be heard in light. So buli kimu kyewayogera nga wekwese kijja kweraluka lwatu mu musana nti nekyo teri kintu kyonna kyebakweka kyebategenda kuzuula. So nze ngamba nti mukama wange Pastor Rose Bujingo bw'oba omanyi nti bakukubako ekyase mu byase byakulwa waliwo ekyakukwata be open tuweze ekiwundu ekyo tugwewo baleme okuba nga beebuuza abantu bakomye omutima obubuusabuusa kugamba nti oba tewakubirwa oba wali mu lukwe oba baleme okuba nga basuspicious kukwe. Ate bw'oba omanyi nti bw'oba olina ekyomanyi oba mu nfaya bodegaadi olikyali ate Richard has been a friend naye kyanduma nnyo bwenafuna amawulire nti yafa kyampaatako nnyo. So that's why you are not happy. Bw'oba omanyi nti waliwo ekitagenda bulungi oba bwonna onafuna kutakaanya n'obaako oba okolegana nabo be open, inform the nation because now we are in suspense and you are not happy. Ekirala wano Uganda waliwo ebintu bye bazannyiramu ebigenda mu maaso n'okuba nga bitutiisa. Ekintu kye bayita emmundu kyekintu twekabira nakyo mu bumenyi bw'amateeka. N'oyemerera ku kkubo n'otuukiriza mu issue nga tebana bakupa. Bwe kiba nti abantu abeera n'emmundu asobola okuyimirira ku kkubo n'amalako eddakiika 4, eddakiika 5, essaawa emu n'alinda gw'ayagala n'atuuka n'amukuba. Ekitegeeza oyo omuntu aba authorized okubeera n'emmundu. Ate abantu aba authorized okubeera n'emmundu kitegeeza aba musirikale. Kitegera buti nnyo.
omuntu aba asobola okubeera n'emmundu aba musirikale kati abasirikale abo bavaawa bava mu bakulu tekwebuuza kubanga ensonga nti abantu abo bwebaba bajja n'emmundu ne bateeka ne batuukiriza misioni yaabwe wali bakoma kutugamba nti bagenzi bakoma kutugamba nti ebyokuweereza bye tulina Uganda kati byamaanyi biweeru naye bajja n'emmundu ne bakuba bakoma kutugamba nti bagenze ge babakwata tebatulaga gye babasibira bakoma kutugamba poliisi eri mu kunoonyereza bakuteko babiri basatu bakoma kutugamba nti badduse ne bagenda ate nga amanyiza ebyokwerinda byali badde bituyambamu ekyo bwe kiba nti tulina ebyokwerinda ebiweeru bakoma kutugamba babakutte poliisi eri mu kunoonyereza badduse bagenze tekitegeera bulungi awo abantu bavaawa balina abasindika ekiba nti baliosolezide okubeera n'emmundu okutuuka okutuukiriza mission ne badduka ne bagenda bavaawa waliwo abatuma kyetwebuuza ate ekirala nandisabye nti emmundu bwe tuba zisuse mu bantu tutuyambe gavumenti mukendeeze mundu mu bantu mugye mundu mu bantu kubanga kifukidde ekizibu tutambula tutya oba bagamba nti omulogo takologa nti olina kyakwagala okufiiriza naye ayaloga kufiiriza tenamukaala naye tomuvumangako wabula yaloga kufiiriza kati bwe kiba nti wano emmundu zisuse mutuyambe mugye mundu mu bantu kuba buli omu gyali atidde ensi gye tulimu bagiyita kabengo mu banankole balina enjogera egamba nti kabengo kataseera omwe ekyo kintu kirimu amakulu geyo okusinyonyola nti ekizibu bwe kiba leero kiri wange enkya kiri wagundi n'oluddako kiri wagundi so ekibadde ku Richard si yasoose bangi nnyo baserengeta bagenda babyasa Katumba yeyawona naye oyo kati amanyi ate n'ekirala tetwebuuza nti Bujingo has been one of the best supporters of this government kati tetumanyi nti biwadde byabufuzi afunyamu obutakkaanya n'abakulu kugamba nti babeewo omuntu amulyamu olukwe tetunaba kutegeera bwekinaba kuzuula kituufu naye ekintu kinandiyadde okumugamba sigamba nti kakirabe naye njagala okumuwako advice nti omuntu bw'oba nga oli bulungi gamba nti ndi bulungi oba ekintu bw'oba nga okifunamu oyimirira ogambe nti ekintu nkifunamu leka kuyimira n'ogamba nti Uganda tuli bulungi nedda weerabira okumanya nti waliwo omuntu asula enjala eri weerabira okumanya nti waliwo omuntu atalina kyenyumiriza guno omulembe gwe tulimu naye gwe bweyimira n'ogamba nti tuli bulungi kubanga ovuga Lexus tuli bulungi kubanga olina ssente tuli bulungi buli kimu waka wekiri abaana basoma nti erirasolanda neweerabira kumanya nti eri gyotali nemubeera wano mu kibuga nemulaba ebizimbe nemulaba buli kimu kigenda kutambula bulungi emologa nti ensi yateera ensi abantu baliwo binnyo kati gwe bwoba ogamba nti tuli bulungi oba omulembe guno omulembe guno oguliko gulina kyetukuyambye gamba nti nze ndi bulungi oba guno omulembe oguliko gulina kyenkufunyemu leka gamba nti tuli bulungi gwe naani etegera bulungi nnyo so bino ebintu bweba nga tugenda maaso mu ggwanga leka tubeere open olina kyamanyi amazima agogere kubaffe tetulina bitugenda kukola okujjako okwogera amazima netugenda okutaasa byonna byonna omanyi bagamba nti bw'otumirira ekitamu n'osirika obanga alide mu ensi y'olukwe so sandyagadde tuli emu ensi yaffe olukwe naye bw'obanga era kimanyi ekikyamu kyogere yogere amazima tomanyi ekyo kiveewo abantu limu okubeera suspicious kubanga kibadde ku Richard kajja kubeera bwesimanyi oluddaku kibeera awala bawana ebyasi lufuusa ebyasi tutidde ate n'ekirala nagala bagamba nti buli omu gyali ayagalize munne emirembe kyetwandibadde nga tusaba okusingako tusobole okunyumiriza ensi gyaffe ate n'ekirala kirina ekizibu kinene ekya media nandisabye bano abantu ba media oba singa alina obuyinza nandikoze ekibiina nandikoze nga NGO nekitandika okusengejjamu abantu abateekako amawulire ku intaneti n'awalala
boogera bintu ebitategeera boogera simanyi katinga kino kibaddewo oligaza n'agamba Bujingo omufu nakisomako waliwo omudialo kuti gwe nakirako ku intaneti bagamba Bujingo afudde kumakya endawa Bujingo ali kulumbi ayogera mulemu okubanga mutulimba bagenda kamera bawuta Bujingo bamututemera koneba kamera zonna zalinga 50 naye nga biwe wamawulire agakwata mu ngeri eye abogere ebituufu gyebali nabogere ebitambo gyebali so nandisabye nti ffenna tutambule ku layini yemu twogere ekituufu tetugenda okutaasa byonna ebitambo ebisubira kubanga bikituukako nze G-wyn amasasi gayinza okuwulika naye nga bwenga omuntu gakibaddemu tosobola kufayo nnyo kumanya ate bagamba tolingimenye bitakukwatako ate nga omuntu gwe civilian ebyasi bivuze talina kudduka nnyo okugamba nti olaba ekibadde ku sini kuba ayinza okubeera dduyi ati bwoba singa abeera dduyi ogenze kunonya lugambo ekyasi kiba kinkibi era kirina eddoboozi kirina eddoboozi ebisambinga mumindisa nandisabye nti bwebanga fe abantu abasingirana abali fenna fenna wobanga wabaddewo ensasage nga yabyasi oba gyoli nti waliwo ebyasi ebibulatuse toyanguwa nnyo kuyingiriza soko ofeeyo okulaga oba ofuna gye weekukuma naye nga wekweseeyo baleme okukukwata nze ebiseera mu nali ntambula mu kampala gali sawa nga 2 ebizibu byenaakulabyawo bagenda okulaba amagye gasanga mugabakwata sinawolaki tuyazuka nga batugamba kati nze nabuuza si ekibaddewo tikiriwo nga mutukwata I was a man naye batugamba nti laputopu yange ozibagibye neneebuuza ddala muntu kyoyo ayinza okutuuka muwozi watula muntu kyoyo omuffe bwe mukwata ayinza kugamba nti alina chansi esembera ku muwozi watula agibwe yani eyatula naye kumpi oba ffe omumuntu kukwata naye ekyavaamu batutwala ku polisi netwatuuka nga basengejamu ne bagaba mugende abalala nga basegandabo tetwategeera kituufu ekyali kigenda mu maaso so banange nandisabye nti wano mu Uganda yattu leka libeere eggwanga etwenyumirizaamu libeere eggwanga lya mirembe sepal of Africa tulina okulikuba ekyo kulikuba ekiswalo kyetuba tuswala nnyo ate nga omanyi tulina ekizibu bwoyogera bagamba oyogekatekokitamuka bagamba oyafunanya emyaka emirimba nayotenanayotereetaire naye nga bwe tubagamba bituufu kuba kati tuze tulaba buli omu kyakumaliriza nga kimukwata bakoma kutugamba ati bagusaba kuza okukina bagenda kati nga wano mu Kampala buli police station ebeerako motoka ezikubutuka emisinde tubeerako piki ezikubutuka emisinde naye bakoma kutugamba bamaze kukuba ebyasi ne bavuga boda ne bagenda azifu tubabadde bodaboda yakupolisi sobole okugoberera abantu abo kebabeera nemunzu zivaawa bazijawa adiployinga yani wetwagala okumanya kubanga kino ekintu ojja kuseka kukwata kirimu leero naye tomanya enkya kijja kubeerawo nandisabye ffenna tutukiremu tulwane nnyo okufuna amazima bwekitaliwo ekyo zimbamba buli omu ajja kumalirizanga kaawa buli omulembe omuguga tebakusagiramu ate sandyagadde kutegeeza ebinayitira naye nandisabye nti tubeere bantu abalemu okutiikira twogere amazima bwe olina kyomanyi vaayo twogere totya kwogera kubanga olwokuma okusirika olikumu okukononekako ate ekirala bwemubanga abo abantu abakozesa eggulu bwobanga omanyi nti oli trained omanyi kukozesa eggulu kikozese bulungi kikozese nga bwe bakugamba ekakubeera mu bantu ekakutuuka mu bantu n'ovimba oyagala kukola ekyamu okuwaire emundu
bwotuuka mu kifo beeyagala abantu mufuke kamenyi okuwaire emundu bwotuuka mu kifo beeyagala abantu bagandamizi bakusana beeyagala lwokuba nti oli amut baine emundu nebalabula kumanya nti abantu bomu olisibo tebalina mundu bali emtihane nandisabye abantu abakwata mundu fenna tuli bantu okikozeeze naye muganda wetalina mundu gwagirina naye eyo gyali kiyinza omutukako aliwo abalina emundu eyo gyali bajja wangaira bajja akola naye nabamusalako suggest what will happen how will it sound in your ears so tulime okubeera abantu abeyagaliza okukola byonna byetwagala wakuba nti tuli authorized okuba abakwata mundu tusegera bulungi nnyo asandi akadde nsukaawo nandakadde mbakambe tusharingemuko tutumiremuko ku nsonga ezo tulabe facebook tulina okuba nga tukola okulaba nti eggwanga lidda mu kutebekevu nze G-wyn the incredible number one the king of those mwagala nnyo